Nondekerawo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Abalungi nsanso okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwebale kujja mbaaniriza mu kifo kino. Feel at Jesus, feel at home, feel at Jesus. Nzikiriza Katonda omulungi ow'ekisa togenda kuddayo nga bw'ozze. Nkusaba osharinge ng'oyaniriza omulala oba ng'oyita omulala mu kifo kino. Ng'oyita omulala mu kifo kino tusobole okumalayo program yonna nga bw'erina okubeera. Security alerts weeziri, ebimu nabyo bateereddeyo, ebirala nabadde sobola bibateerayo. Tulina politics, tulina ebyawandiikibwa okuva ku ennaku z'omwezi nga 16 lwe twasoma lwe nasomesa ku kkubo ly'omusaalaba. Debate nnene nnyo ekyagenda mu maaso. Olwaleero ndeese video y'olwaleero tugambye bwe tuti njagala tutegeere amazima, n'amazima gatufuula ab'eddembe. Yesu ye yakyogera, era eyo ye video y'olwaleero nti tutegeere amazima, n'amazima gatufuula ab'eddembe. Tugenda kukiraba mu Bible and politics. Obutafaananako era nga bulijjo sitera kuleeta byawandiikibwa bingi, naye leero ndeese ebyawandiikibwa topic okuvayo obulungi tugenda jijja mu bitabo 3. Tukomezaawo ekyawandiikibwa ekyo nga Yesu agamba nti ali ready okungoberera, yakkirize yeefiirize, yerekereze, yeefiirize, yeetika omusaalaba gwe angoberere. Ekyo kyawandiikibwa tukireese, kiri mu kitabo kya Matayo essula 16 olunyiriri lwa 24. Tuleese ekitabo kya John Yokaana essula 8 olunyiriri lwa 3 okutuuka ku lwa 3:3. Era tuleeteddeko ekyawandiikibwa ekiri mu Matayo 5:29 paka kwa 3. So ebyo ebitabo 3 ebyo ebitabo mwe tugenda okusoma mu chapters ezo 3 eziva mu bitabo 2. I repeat, John chapter 8 verse 30 to 33 and Matthew chapter 16 verse 24. Eyo yakola topic ku nnaku z'omwezi 16. Then tugenda kusoma ne Matthew 5 29 to 30. Awo tugenda okusoma olwaleero nga omutwe gugamba tumanye amazima, n'amazima gatufuule ab'eddembe. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu, don't miss. Noonya Maureen Skin Care osobola okujja mu kabox kange ne nkuwa ennamba ya Maureen. Oyinza okugenda ku mukutu, waliyo oyinza okuba ng'oyagala akuyigirizeeyo ebintu ebimu eyo mu kabox. Maureen tasobola gaana, gwe mukubire akuyigiriza okukola ebizigo, akusomesa okukola ebizigo, okukola sabbuuni, ajja kuwa clips ez'enjawulo. Genda ku YouTube channel ye, alina YouTube channel ye, clips ez'enjawulo gye ziri. Waliwo eziri wano ku ASP Bible and Politics YouTube channel. By the way, nkusaba ogendeyo osubscribinge, olabireyo videos eziriyo mpitirivu nnyo, ojja kulaba n'ebikadde by'otaalaba gye biri. So genda osubscribinge. Ne Maureen Skin Care alinayo videos ez'enjawulo, oyiga okukola lotion, oyiga okukola sabbuuni ow'ebitole ate n'owa liquid. Kyekyo Maureen Skin Care yakutuusaako video eno oba message eno wonna w'oli mu kanyomero okwetoloola ensi yonna. Tulina retreat mu Amsterdam ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga okutuuka nga 3 omwezi ogw'omusanvu. Tosubwa, osobola okuyita ku link eri ku page n'ogenda n'oregisteringa. Osobola okujja mu kabox kange nenkuwa ennamba z'abategesi n'omanya ebisingako awo bw'oba olemeddwa okuyita ku link. Tulinayo retreat ng'ennaku z'omwezi our first lady Babi Kyagulanyi Itungo Kagaaju agenda kubeera mu London UK
ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'okutaano tomusubwa era nawe osobola okugendayo n'omulaba. Tuyina retreat mu gw'omunaana mu USA, so nayo osobola okulaba abategesi n'abateesiteesi baayo. His Excellency nayo ajja kubeerayo, so don't miss kwebyo byonna oleme okubulwako awamu w'obeera. Genda nga weetegese ng'amafuta ogayina mu ttaala. Ojjukira abagenda okulaba omugole, bagenda okulaba muno omugole mbu ne bamulinda nga tajja, ne bamulinda ng'ettaala zaaka, mbuno ezimu ne zizikira kati nga tebaleese mafuta, ne bafuluma okugenda okugula amafuta ne baggalawo geeti. Omugole n'ayingira bagenda okudda, bannange mutugulire, tubale tugenze kugira gula amafuta, ne babagamba no oluggi lugaddwawo. Bayibuli ebayita etya? Foolish, wise and foolish ones. They were 10 of them. Foolish and the wise ones. Now, ebyo nga biwedde njagala tusooke tudduke mu security alert zino. Njagala muziwulire ebintu ebimu temujja bikkiriza. Bwe mutabikkiriza mubireke eyo. Gwagenda obiwulira obikole. Ngenda biyitamu lukwakwayo okulwa obudde nsobole okugenda nsigazeewo obudde bw'okunnyonnyola politics n'ebyawandiikibwa. Security alert ngenda ziyitamu kapaapaalo, nzijjamu kinyusi musobole ozitegeera. Zibadde bwe ziti 1. Museveni ng'ali n'abasajja abachina 2 n'abayindi 2 oba bali babadde bachina oba bakoleya, babadde 4 ne mutabani we batudde nga Museveni abagamba bwati bali abasajja babadde na nakasero n'abagamba mmwe ekintu kibalemye okukola okumaliriza ekintu kiganya okuvaayo. Ssenyiga luma abaana siyonugwe ssenyiga lwakyabuzeemu basooka ne bakola asooka ne bakola owookubiri. Kati owookubiri yabayise n'abagamba ssenyiga aganya okukola kye twagala. Ssenyiga aganya okukola kye twagala. Njagala ekintu kitabe bulungi. Mu nsi yonna erangirire nti Uganda waliyo ekirwadde kikwata abaana, ekitta abaana. Ekintu tekinnaba kutaba. Ekintu kibulamu, ekintu mukyongeremu. Yabagambye sigenda beebaza kituufu naye tebannaba kutuuka wali wetwateesa. Nkiddamu buli muntu munaye abaana balwadde, munnange ebifuba. Nkubuli ekifuba kibeera mu nnyumba nekikwata abaana bokka nga tata ne maama bo balamu, n'abakulu abaliwo nga balamu naye ng'abaana batyokonkoka. Mwe baana mmwe mugenda mulyaguzibwa, baana mmwe mugenda mujja bwe muti temumanyi na biki birimu ssenyiga. Kati olwaleero share za video oba nsooke nnindeko mu sharing mbabuulire bwe siba gundi bwe mutawera sigenda yogera eri abagamba bwe mutawera bwe muti siyogera nze ne bwe mutajja nja byogera mujja bisangayo, ne bwe mutabeerako nze nja byogera mujja bisangayo. Wulira Museveni yabagambye bwati ekintu tekinnataba mwongereemu. Kati twagala abaana nga ensi yonna erikogonizing nti waliwo ekirwadde ekyabaluseewo naye kikwata abaana kiri Uganda. Era ensi zonna zigambe bannange bw'oba ogenda Uganda temutwala baana, era abaana bonna tubasibye okuddamu okuyingira Uganda, n'aba Uganda tubaganya okuyingira e Kenya. Okitegedde? Ekyo Museveni kyayagala kye yabatumye bagende bongeremu. Mujjukira nga mbagamba nti bakola ssenyiga eyasooka ne bakola owookubiri ne watwala ebbanga. Madamu Kirego yamala kujja n'agamba ati nina simanyi waati 1 and waati 2 kakati ono 2 mubijjukira. Kati bagenda kujja babagambe waliyo 3. I repeat, anti bisooka wano ku ASP Bible and Politics bagenda kujja babagambe waliyo ssenyiga 3 oba bagenda mutuuma linnya ki simanyi. 3 ajja agenda kuba mukambwe nnyo. Abaana abalina amawuggwe nga siga amaanyi bagenda kufuwa. Waliwo bagenda okufa kuno ssenyiga owookusatu ajja. Kati muwulire we baateeka ssenyiga. Bannayuganda mwenna ng'olina abaana bajje ku ssukaali. Abaana bajje ku ssukaali oba bakaabe. Abaana mubajje ku ssukaali. Njagala okikola okuva n'olwaleero ogenda kumbuulira. Abaana mubajje ku ssukaali.
ekirwaza abaana ssenyiga kiri mu sukaali. Bino babyogedde okututukunkumula. Ekirwaza abaana kiri mu sukaali. I repeat, ekirwaza abaana kiri mu sukaali. Gwe bapokera sukaali gwe gwamanyi. Gwakitegedde abaana sooka obajje ku sukaali wiiki obawe eddagala. You will thank me later. Ojja kujja onsabe ennamba yange ya mobile money nja kugikuwa. Nkubuulidde you will thank me later. Nkubuulidde abaana bajje ku sukaali wiiki seezi obawe ebbombo. Batuuzaawo obagambe mugaye ebbombo. Taata yakwatanga kibooko n'agamba genda taata yakolanga bw'ati, gwe gundi wangi genda mu kyoto wakati ojjemu evvu olireete. Gwe genda oleete ebbombo. Omwana n'alyoka akuula omusaakanda gw'ebbombo n'ajja nga yeetise bw'ati. Alinga aba UPDF abali ku Talehe Sita, abo be mulaba nga beesibye ebikoola. N'atuyita mwenna mujje. N'akunyula olubatu n'ateekamu evvu n'agamba tuulaawo. Mama n'amugamba munnange ye wire muleke. Amanyi wire alina emmeeme embi. Emmeeme musindukira omwana ajja kugenda. Nkugambye wire tuulaawo ligaayi. Kakati ligaayi ofwe. Ligaayi offe tulabe. N'oligaaya. N'agamba sigalaawo. Paka ng'akamwa kazzeemu ne katandika okuwoomerera. N'amubuuza kakati nnyabo mama wire. Kakati ng'aligaayiza nga tafudde. Abaana mubayite mubawe ebbombo batuulaawo. Sukaali mujja awaka. Kubanga ne bwona omukweka bajja mubba bamunuune. Gwe sukaali sooka omujja awaka. Genda omusimire ekinnya omuziike osirike. Toteeka sukaali waka. Week says bannayuganda mujja kukkiriza nti drone zirina omulimu. Mbabuulidde. Wulira, abasajja baabakola bwe bati. Bakwata kemiko ne bagiwa amakolero ga sukaali. Ne bakola amakolero agamu amanene. Gakolayo obukolero obutono. Gakolayo babuyita batya? Bubulanchi obutono. Okitegedde? Bakolayo bubulanchi obutono obukola sukaali anywebwa mu Uganda. Abasajja babateekako amateeka bwe gati. Sukaali oda gye baba bagenda okukola ng'efuluma bweru wa ggwanga tebakiteekamu. Nti Museveni yabagamba ekintu kino tebakikwatire bweru w'eggwanga. Sukaali aba agenda okufuluma eggwanga ye tebamuteekamu kintu kino. Naye gwe bakubanga gwe bafulumya nga wakunywera mu ggwanga mu Uganda gwe bateekamu ekirwadde ekyo. I repeat, kati abaana bw'obanga obawa sukaali making sure nti ogula sukaali ng'ava bweru wa ggwanga, made in Kenya, made in what, made in Ukraine, made in Russia. Temugeza ne muwa abaana ebisukaali by'ewaka kati essaawa zino. Musooke mulindeko bisukaali biddibe. Mbabuulidde. Buli omu buulira owuwo. Abantu abali okumpi n'amakolero ga sukaali mujja kunjulira. Okusinziira ku kye nawulidde mujja kunjulira. Kuba ebintu ebisinga bwe mbyogera mudda ne muŋŋamba kyoyogedde kituufu. Mwegendereze nnyo, waliwo emmotoka ezitikka ebikajjo ku makolero ga sukaali. Nga mumanyi nti lino ekkolero baliyita gundi lya sukaali. Ate wabawo emmotoka ezijja ne zitikkawo ebikajjo ne zibitwala. Baba babitutte ku bubulanchi bwabwe obukola sukaali anywebwa mu Uganda. Ne baleka wano nga wali credible baleme okumixinga chemicals kubanga basobola okuteeka ekirwadde mu sukaali agenda e Kenya oba agenda e Tanzania n'ekizuula nti abange waliwo ekirwadde sukaali we Uganda. Mujjukira nga bagamba kasoli we Uganda alwaza kansa. Amagi ge Uganda tetugagala kubanga enkoko ziri ekirungo bwe kiti ate kirwaza bwe biti. Ebyo bintu mubijjukira. Kenya yaggalawo negamba tetwagala kasoli wa Uganda, tetwagala amagi ga Uganda. Kati babagamba ku sukaali mubeere kini nnyo. Muteekamu ono anywebwa mu Uganda nti ensi yonna esobola okurecognizinga nti Uganda waliyo ekirwadde ekikwata abaana. Mbu abazungu basobole okumuwa sente papasire kujjanjaba kirwadde ekiri e Uganda. Wulira, Museveni yabasuubiza bw'ati mugende mukikole kubanga era ffe tufunamu. Bo bennyini be bagenda okukola eddagala erinaawonya ekirwadde ekyo. Museveni yabagambye agenda bbawa ettaka. Yagambye agenda bbawa ettaka kwe bazimba ekkolero erinaakola eddagala, asiba amadagala gonna agava ebweru abawe ne tax holiday.
abawe security yabagambye ajja wa security abawe cheap labor cheap unskilled labor abawe security abawe amasanyalaze abawe ne tax holiday. Museveni nga yabisuubiza abakoleya n'abachina abagenda okukola eddagala nga bamaze okuleeta kisenyiga abaana bo senyiga ali mu sukaali. Mbabuulidde wulira amakolero agamu agakwatiddwa amakolero agasinze okuvaayo ennyo galimu Bweyale Kigumba ne Luweero awali ekirye ekigundi kya nyukiriya Ngaaju. Ab'Engaaju temulina yeeyo ekkolero lya sukaali oba temunnalimanya nti waliyo ekkolero lya sukaali gye liri era gwanaalitegeera inbox me. Ab'e Masaka mwebeereremu mbateereddeko akatambi baakubye bbomu e Masaka okumpi n'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Enkoni. Ekitundu bakiyitaani Ngoma Ngalabi ekitundu bakiyitaani bakubye bbomu e Masaka. Ngenda bituukako bakoze bbomu ng'erimu obutundutundu bw'emitayimbwa bagigezesezza ekiro kya essaawa 3 ez'ekiro era kati waliwo abasirikale bangi nnyo babayiyeewo Enkoni ng'okwata ng'odda Masaka odda eri Mbalala okitegedde era waliwo abasirikale bangi okuva gy'ekiro. Waliwo obutundutundu bw'emitayimbwa bungi genda ku peegi yange ogenda biraba n'ebirala mbireeta kubanga drone eri mu bbanga emaze okubaka buli kimu kyonna ngenda kwongera obbibateerayo. Ab'e Masaka ke baalonkinze bbomu eyo balabe ekuba buwanvu ki esobola kuwona bali mu kwasa esinga damage senga wabaddewo ebintu ebadde egenda kukola damage ki. Ab'e Masaka mwebeereremu abasiramu b'ekitundu ekyo mwebeereremu kakati bagenda kugamba waliwo aba ADF abagezeseza bbomu kati tubanoonyereza bakwate bamasheeka awo wonna babamalewo ate era bbomu zitandike. Kubirako omuntu ali Enkoni omubuuze kiki ekiri ku highway egenda Embalala. So ebikampani waliwo ekikampani kiri Bweyale Kigumba ekirala kiri Ngaaju Luweero Nakaseke simanyi ebyo bwobati eyo ewali ekikampani kya nyukiriya. Kakati abaana mubajje ku sukaali kemiko eno bagiteeka mu sukaali gwe batunda e Uganda agenda ebweru tebateekamu kintu kyonna. Museveni yabasuubiza okubawa ettaka abagirewo emisolo abawe security abawe ne cheap unskilled labor basobola okukola ebintu bagende mu maaso. Ezo ze security alerts zembadde nnina ngenze mu politics awamu n'ekigambo kya Katonda waliwo wengenda otuuka mbiteeke wamu tusobole obitegeera obulungi. Waliwo ekintu kye mwalaba ku lunaku lw'okutaano ekiro ku lw'okutaano mwalaba omuntu omuyitirivu ennyo ewa Bujingo. Buganda as a institution muwulire kino ekintu. Mwalaba abantu abayitirivu ennyo ewa Bujingo ekiro. Mujjukira olunaku lwe nabaleetera security alert ne mbagamba nti Museveni agambye Kakande ne Bujingo bagenda muyambako ku bantu be bagenda okuyingiza Buganda. Mmwe abantu b'endudde nammwe mujjukira nga mbabuulira ekintu ekyo nti Bujingo ne Kakande be bawadde okulaba okukwasaganya abantu abagenda okuyingira Buganda. Wakati nga tugema tulina COVID okugema kugenda mu maaso mu bitundu ebimu kwa mpaka. Mwalabye ekyabadde wa Bujingo.
kati noonya omuntu asabire wa bugingo omubuuzo oba bamanyi abantu abo era coordinator waabwe Gashumba yaliwo nga ambasada waabwe. Buganda bagitwala Buganda bagitwala ebyo byabalimba mbwe wa bugingo wajjula nyina obukakafu nga bugingo ayogera nga bugingo agamba bw'ati ekkanisa yange egudde awe mabega gye tuvudde nga amaze ebyo ebyogundi amaze okwenda amaze okugoba omukazi ayomba n'oli bugingo yanyumiza omuntu n'amugamba ebiweebwayo ssente temukyali mu kkanisa ekkanisa egudde. Abantu bagenda wabula ali ku maanyi ga siteeti buli be baleeta babapaakinga awo. Eyo refugee camp kati eyo refugee camp batuukira awo bagenda okumalako weekend kuba baze ku Good Friday balina okubeerawo ezo ennaku zonna ntukuvu n'okusande nga bwe bamerutinga mpola bamerutingira mu society. Buuza omuntu asabire wa bugingo oba abantu abo babadde babamanyi. Wawulidde Gashumba bwe yazze nanaki justifyinga wano bannange musintendereza ne mu Lunyarwanda. Nafiirwa dda kwegamba ne wano muyimba Olunyarwanda ate ekyo kati nnyina kusabiranga wano. Kabakati omuntu waba osinza mu Lunyarwanda lwaki mba sijja okitegedde. Mujja gamba kituufu ye wa bugingo bulijjo batendereza mu Lunyarwanda ogutali musango. Nange njagala nnyo okutendereza mu Lunyarwanda era nsobola okusinzaamu kati wano. Egundi ennyumba zaabwe nzimanyi neza kwaya eriyo lwe batuyigiriza nga tukyali bato olwali olwa Nuuwa olw'amataba. Ngamba bweruti empanda nivuga ng'obirarangiye mwibute mutaza faka mukaroti ebintu birayo imirimu girayo iwe mama we isodomiri ya birarangiye mbu empanda nivuga endere enki ekondere nerivuga ekondere nti ani Luti nti Luti bana sibyera bidi empanda nivuga ngo birarangiye mwibute nti muka Luti nafuka ensawo y'omunyo bwebito kiti okuyimba Olunyarwanda si yensonga kubanze nange nduyimba ayiwe imana yanje tuzajali wawe lyali awo nenzijukira ke wakaje twava kulakuba sikyaddayo agogoge amazima sidda Rwanda ng'anyi sijja kuva Kampala ng'anyi eyeeyita omunene antwale bwensinza bwenkuba annange kati gwewulira omusango si kwe kuyimba Olunyarwanda naye abasajja abo bayina ddiirwe ennene wabula Buganda mwebase abasajja batuukira wa bugingo ne wakakande mujjukira emyezi ng'ebiri esatu emabega nga njogera ekintu ekyo genda mu vidiyo zange. Ebintu bino tugenda ne tubibagamba bo ne batuuka mu maaso nga mmwe mutandise obyerabira ne bajja mu ngeri ya public relations twalumbirwa senyiga naye tuyina senyiga NA1 tuyina ne NA2 ne mwerabira nti mutabani wa Katongole yabagamba bakoze kasenyiga akasookako ne bakagezesa nga kanafunafu ne bateekawo akookubiri. Minisita bw'ajja n'akyogera ng'oluzungu lungi nga mwerabira mutabani wa Katongole ataasoma kuba abyogera mu Luganda. Mujja biraba Ssaabasumba yagambye ate tukayanire kye tunalaba nti ne Magombe balyayo ki osobola buuza muno ne bannange Magombe balyayo ki sirika one day bujja genda okugira zyo ng'oli Magombe ku dayiningi ojja kumanya kye balyayo tufaayo kubeera olina okugenda. Ssaabasumba yagambye bwe bati okayana ku kintu ekiriwo okayana ku butu obuliwo ojja bulaba tofaayo ojja bulaba kubanga buliriyo. Mujjukira nga mbagamba nti bugingo naye muddala ng'olina oyagala kunzikirizisa nti bannayuganda okuva mu Kampala n'emirirwano ne Uganda batambudde ne bajja ku overnight eyo. Okimanyi nti enkeera waalwo bugingo yazzeemu yabadde mu State House. Genda okebere security alert zange ez'oku Saturday ze nalese ku Sunday ezaali eza Saturday bugingo teyali mu State House.
mwebake katonga jjula mwebase katonga jjula mwebake tugenda kucha kumacha nga ku kyalo ne bwokuba endulu tekuli asobola kutaasa kuba oliko wekka abalala bonna bantu nga ne bwokuba endulu tewali wakutaasa nga baatusalako tewakyaliwo kwebeereramu kati nga batubeereramu bubeezi. Weebale nnyo Mukama, nkwebaza kubanga nze byonna nabyogera. Kati naawe kola risaaki yo. Oyo omusajja kyaki ye yennyini eri gye yali alina ne Teddy yagenda na kiri amafuta yagatwala, kati eyo yafuuka mpuku y'abanyazi. Batandise kuwummulizaawo bantu baabwe. Mbabuulidde awo wenkomye, buli omu kola risaaki yo. Now gavumenti eyanukudde Ssaabasumba naye bannange Museveni ayina baminisita bannange. Waliwo minisita simuwulirangako. Wulira minisita Godfrey Kabyanga seba ali awo abyanga, kati abyanga ddeno okubyangatana maama ye yatuvuma yo wange obyangatana nga akutte mu katogo. Akatogo kakokya no bannange Mukama. Mama Kabyanga Godfrey Kabyanga Godfrey ayanukudde Ssaabasumba naye gwe Kabyanga olina amagezi mu mutwe. Kabyanga yagambye bw'ati, era wenzija vidiyo ya leero yendeetesezza kino, tumanye amazima n'amazima gatufuula ab'eddembe. Kabyanga yagambye bw'ati, naye ate era njagala mukkirize nti omuntu afwa. Nedda si butwa, omuntu afwa, omuntu era aba afwa, kubanga era ffera tulina okufwa. Kabyanga lwaki si gwe wafudde otula mu palamenti? Kabyanga lwaki si gwe bw'ebanga ntuuko zoolanya kufwa? Lwaki si gwe wafwa? Lwaki si gwe wafa? Kabyanga Godfrey, lwaki Museveni si ye yafa? Lwaki Museveni si ye yafa? Era olanya yafa. Njagala tujjeyo vidiyo zoolanya ze yasembayo okukola, ezowere yasembayo okukola. Kabyanga otuule wali otandike okukola olanya byabadde akola. Kubanga mugamba olanya alwalidde ebbanga ddene nnyo okuva lwe bamukuba amasasi mu 99. Njagala osoke ozinemu amazina olanya ge yazina nga tali mu bbanga, tali wansi, tasitamye, tayimiridde. Otwalewo ebbanga ng'otingisha, otwala mu maaso, bw'odda emabega bw'otwala kirira okomekaawo eddakiika ng'olanya bwe yakola. Tulabe oba amagulu go gakisobola oba aga Museveni bamugamba ateeka amagulu waggulu n'awamatukayo n'agwa. Tasobola, ng'emikono giri wansi gisapootinga amagulu. Yateekayo okumu, yagenda okuteekayo okubiri. Lwaki Museveni si ye yafa? Era olanywa ow'enkaaga mu esatu yafa nga Museveni ow'ekyenda waali. Yagambye nedda obutwa, ekyobutwa mukiveeko. Madamu Teacher Nambooze yagambye bw'ati, bamuwa obutwa ne yabumuwa amwogera mu poliisi. Poliisi yamukuba obutwa. Obutwa buliriyo. Naye Kabyanga kankubuulire, buli season ebeerako omusiruwa. Mulaba kati Museveni ajjeewo bali abakadde bonna abakwerege. Kati aleese gundi mpya. Ayina yani Ngoobi. Yaleeseyo Ngoobi. Kati aleese Kabyanga. Wano simanyi ayinaani. Buli season agenda ayubula aleetayo ebisiru ebito ebipya. New what? Bannange oluzungu enjuba yagudde kozziwa ne waffe enjuba yagudde. Oluzungu kati. Abo bagambawo batya? Katolubwama yagamba kuzza bagamba batya? Za DP za what? As its sound. Yagamba I am the leader of this place. Not tenant. No, I am the leader. Yes. Our bagamba ati as its sound. It is DP Democratic Party is democratic as its sound. Ne do oluzungu seruzibu kambabule. Oyo yatula mu parliament emyaka 5. Nange nja gituulamu wano dde Katonda nga bwali omulamu. Ate njagala ntuule mu parliament nga mumala okuteesa ne muyisa ekiteeso ne musanga ebweru nga abeebuwama bazze ku kimako. Weebale nnyo wamu oyogedde ku mmwanyi egule ssente ezo
nga bazze kukimako naye bannange bamala okuteesa mu palamenti omuntu n'agamba emmotoka n'agipaakinga mu gundi akubira makanika jangu ono n'ekimotoka kino bwe batandika okikuba mayinja bakwase ggwe ye n'alinnya booda ate nga engoye zonna aziggyemu ali mu vesiti kubanga MP tomusuubira kubeera mu vesiti n'akuyitako mukutte emigo mumulinda ani agikutteko kozi ali ludda wagikutteko MP n'ayitawo ng'ayambadde ani ayagala eŋŋumbi n'agenda eka ne yeebaka eyo sijja gituulamu nja kutuulamu eri nga muyisa etteeka ensi yonna n'egamba ya ba MP baffe naye wano buli MP aliko emmundu Simeon Nsubuga ali ku kabangali ate MP atambulira ku kabangali n'emmundu kiki bamukuuma obwo bwe MP siyagala wulira mbu Kabyanga azzeemu Ssaabasumba Kabyanga njagala mmwe mwenna bannayuganda n'abali mu gavumenti ya Museveni mutegeera amazima n'amazima gajja bafuula baddembe ekintu ekibonyaabonya Uganda tuyita ku kituufu ne tutategeera mazima buli lunaku tufuna solution etaliyo kati wulira bagambe bwe bati Museveni agenze kwebaka mu bitundu by'e Karamoja wiiki 2 yeekwatiremu ayiga abatujjuba n'abatemu ababonyabonya Karamoja niba n'enjagala y'omu Karamoja woli y'omu ng'olinamu essasi limu mu mundu yo be Museveni essasi mu mutwe tukuwa ebirabo tugenda kukuwa poloti ku Kampala Road njagala yo woli y'omu gwe ne bobamu n'essasi eri be Museveni essasi mu mutwe onkubira essimu olabe nze nja kukuyega bannayuganda mbasabe busabi mbagambe bana tubeegayiridde nti awali ekkanisa ya Janet Museveni tugijjewo mugitegedde eyo yaawo tugijjewo bagiyitaani eyo yaawo nga kuswiko tugijjewo tuweewo Mukaramoja n'ababye Museveni essasi mu mutwe mbunna ali eyo wiiki 2 niba ndaye Abakaramoja Museveni abase kati Museveni agezaako okulaga mbonna aleese solution Abakaramoja mutegeera amazima gajja bafuula ab'eddembe Museveni yabatta tasobola bataasa babalimba ago ge mazima obutwa weebuli ago ge mazima Kabyanga agezaako okutuyisaawo batutunuza walala nakyo deesi lwaki mumuwangaala juzi Ndayambaje yali atuyambyeko Ndayambaje yagamba Museveni bw'oba oyagala ofuge n'omwana n'omuzzukulu salako sali musala omutwe Museveni namusika eryo namugamba ayina sirimu aravizi nti bajjajja bajja mutwala eyo saddaaka nnene towe naye bannayi nalabye abasawo abagezi Ndayambaje agwana ekirabo Ndayambaje yamuwanga bitasoboka njagalayo baganda bo basatu namugamba ate bonna nga bw'obansabye bonna bali ku mpeke Toyota ali ku mpeke mbuno mulaba mwitaani ndiija ndikola ki naye ali ku mpeke ne Sali Musala ali ku mpeke olwo nga Ndayambaje anoonya waayita Ndayambaje bwe yagenda teyadda Ndayambaje musajja naga genda onoonye olusekese lw'obukyenke ne bubabula niba naye njagala Ndayambaje oba aliko mawodi teyinza nakudda naye mwe tutegeera amazima ge gajja okutufuula ab'eddembe obutwa weebuli nga Ssaabasumba buyagambye wabula Kabyanga ajja agamba bw'ati ali mu kubyanga abyanga n'ebigambo abizeeno Kabyanga agamba obutwa tebuliiwo Kabyanga kankubuli ogenda kufa butwa Kabyanga mukazi wo n'abaana bo bajja kutulako mu debate eri eggulu naye bannange ye Kabyanga kituufu abadde Kabyanza abadde abyanza wano nawali naye Kabyanga yafudde butwa sinakyo deesi mu nnyumba yo bajja kudisikasinga ku kintu ekyo bakeera ne bakubanga abantu amasasi nga Kaweesi ye mwogezi wa poliisi najja n'agamba abantu naye bannange ADF naye ate ADF bannange ADF eseseeka naye bannayuganda mubeere bakakamu kubanga gavumenti tulina obusobozi obusobola
okukola ku bumenyi ku butujju buno ffe tusobola n'abikka ku mazima senga yali ayogedde amazima simanyi oba ekituufu yali akimanyi naye yali akimanyi bayibuli kyeva egamba nti bannange tutegeere amazima n'amazima gatufuule baddembe buli lwe tunanoonya solution etali ya problem esigala ekula naye ekinnyumira ate era ekomawo nabo nebakima abayisiraamu bagamba nga bannange omuntu atutta ali muno omuntu atutta nedda nti eno ADF eri Congo sebo wa ADF n'ava e Congo najja n'akuba omuntu essasi n'avuga pikipiki n'addayo e Congo ne yekweka mu bibira ne wayita emyezi giijo n'avuga pikipiki najja n'akuba omuntu n'avuga n'addayo e Congo n'addamu n'akomawo n'atta omulala n'avuga nga batambulira ku pikipiki netugamba banaye gavumenti yetutta Kawesi n'agamba nedda bannanga ate ekino ekintu temukisussa gavumenti tulina obusobozi obusobola okukomya ettemu ly'emmundu kubanga ate n'emmundu zonna tuziggyeko ebinkumu emmundu zonna tuzisaze tuzitaddeko biki emmundu zonna kuba kati emmundu kasita efulumya essasi bweti tugenda kuba tukimanya kakati ate emmundu kasita egweti sigino zigenda kuba zitulaga kakati bannange tewakyali gundi nti ku nsalo tugaddewo tewakyaliwo ADF atututututu bannange owa ADF naye lwaki olunaku lumu amazima ge yatuwulira ne gamukima nze yatta Kawesi mumanyi okumanya mmanye yatta Kawesi bwino yenna muyina naye maama tulinze gavumenti ekyuke kubanga ne mweno gavumenti tetujja kufunamu bwenkanya bweneemala okukyuka mulaba ekyatuuka ku Lwakasiisi Lwakasiisi bamukwata 8 mumeka n'abeerayo paka juzi wano 210 juzi wano 215 210 Lwakasiisi okufuluma ekkomera tujja kuleeta ebintu obujulizi tubulina nze mutemufayo bannoonya ebikwatagana ku Kawesi byonna mbirina bibeere eby'omupoliisi bibeere ebya Nnabakoba ate ye Nnabakoba akimanyi Nnabakoba yabagamba oyo omwana bituufu abirina kuba nnyina ne kopi ya tiketi nnyina ne risiiti Kawesi kwe yasasulira room yali ali mu Karen Military School e Nairobi awo Moi Street kati kubira Nnabakoba omubuuze bwe biba si bituufu ne room namba gye baasula mungimanyi okitegedde naye gavumenti tetujja kufuna bwenkanya wano era nze sijja nakwogera kintu kyonna mu kooti nja kuteekako Kawesi ayogere Kawesi yafuwa yajja okwewera obujulizi nga nze ndi wali nkutte olumala nkwate obutambi bwange ngende ate ntuuke waka kubanga gavumenti ejja kuba erimu amagezi bwe munaategeera amazima gajja bafuula ab'eddembe baali baziika kino ngenda kiddamu baali mu kufa kwa Kiggundu bawama amafiina oli omulogo w'egindi Sekimuzata n'agamba naye nedda nange abankuuma mbagobi kubanga abatukuuma mwe mututta abayisiraamu mugende mugule ebikola ne bamugamba Seeka Kimenyewo eno ADF kati genda obuuze Katumba Wamala amanye yali amutta Museveni yagambye bwati mu meeting emabega kaawo bannange nakakwerege Nnabakoba Nnabakoba okimanyi nkimanyi Nnabakoba okimanyi nkimanyi ebya Kawesi obimanyi mbimanyi nze nkubuulidde Wamala bayo olunaku lwakya Kawesa ne bamuba amasasi ate kwolwo ani Kayihura ye yajja wakiri bandikubyemu oba abantu nga 7 mu Uganda naye ate nga batukutta awaluma ate no ADF yatubuulira yatulabula nno emabega kaawo nti naye ngenda bakola ekintu naye mpulira obulumi wansi mwoyo bannaye Kawesi omuntu akubye Kawesi ate atukoze bubi wakiri yali kubyenze ninga kasajja kamanyi byonna kamukubira n'essimu eka ne kamubuuza owange oliwa
namugamba afande mimi nakuja. Wacha mimi nakuja. Iko nyumbani, wacha mimi twende. Mbuno bagenda wa mukono. Na ofuruma wakati ya. Wacha mimi nafuruma kwa gate. Okay. Atwa. Bwemana agamba banange. Omuntu akubye kawesinga muzibu. Nkubidde ddala mu kyenda mpulira ng'ekyenda kyange kyakubye. Nga ye yatugamba mbuno ba ADF. ADF ne batujoga ne baveeyo yonna. Ekoma mboga. Ne bavuga boda zaabwe ne baddayo e Congo. Ne tusigala nga tugumidde ku Katumba Wamala. Nagamba yo ADF. ADF. Kati Museveni juzi yagambye bwati. Katumba Wamala amanyi kye nali mukoze kyekibi. Buli lwe mutunulako mpulira ekitengo. Katumba Wamala abimanyi. Katumba Wamala okimanyi. Gwe weewuddiise nayo okimanyi. Ate bakyakunoonya. Tutegeera amazima gajja tufuula baddembe. Amazima kyekyo kisobola tufuula abeddembe. Kati gwe Kabyanga ogenda kuli obutwa. Anti tebuliyo. Nakyo Desi. Kabyanga gwadda Musaabasumba. Oli kulevemu nesa mbu Kabyanga. Ne bannange kimuva mulaba tuvuga livanso oba tugenda mu maaso eggwanga lyango ddobonkana ngaliti. Laba Minisita Kabyanga. Oba Museveni ebisajja abijjawa yali alina yanzijukiza kabafunza ki mumujjukira yajja okulya enguzi kabafunza ki ne bamubalira ebizike n'abikwata tebamuteeka ku mpingo n'agamba nze mbadde ensaaga mbadde nzize kulya mmere nze kati ndabye Kabyanga ne ngamba laba Kabyanga mbu Kabyanga addamu Saabasumba yatubuulidde amazima ffera tulina emirembe. Kati lwaki NRM mubulwa emirembe ajjidde mu gusaati gwa yero banete mugamba mbuno nayambadde yero ono si yero munkwate bulungi. Yajjidde mu gusaati gwa yero. Kabyanga ojja kulya obutwa. Naffe tujja gamba oyo nakyo Desi. Ate n'omulambo gwo Museveni anoonya zisaddaaka kusaddaakira mwana we olyawo okwerega. Mbasaasidde mmwe. Kati Katumba Wamala kimanyidde ddala nti ADF si ye yali etta abantu. Oba luli yakikola nga akitegeera oba yali nga akikola tekitegeera akimanyidde ddala nti ADF si ye etta abantu. Era ne yali amutta amumanyi. Era olwamukuba olwava mu ddwelo yagamba bw'ati neebaza nnyo mwebalire ddala Museveni ne mutabani wo. Mwebale nnyo kye mukoze okunzijanjaba. Ako yakongerako luvannyuma mwebalire ddala ko Museveni bannanga atutegedde. Yabeebaza indirect. Loud and clear njagala okwebaza nnyo omutemu omukulu ne mutabani wo. Mwebalire ddala. Museveni bw'olaba nga Museveni ayanguya awantu ng'omanya. Ayanguya ogundi okuwamba omulambo. Era omulambo tugenda kumala omwaka mulamba guni ng'olanya tannajja ng'omanya alina kyakweka. Era President ayanguye n'agamba Katumba Wamala bamutwale mu ddwaliro bamuteekeko omutwe omulala guno bwe guba gusensebuse. Kakati era President agambye omusajja ajjanjabibwe kyonna ekyetaagisa kyonna weekiri aba alina byakweka. Era ne Katumba olwajja n'agamba ssebo weebale ebirabo bituuse naye nange ondabye ye avusimatuka naawo avusimatukadi I'm alive and kicking. Kakati buli omwana onya munne naye Katumba Wamala gwe njagala nkubuulire. Gwe singa okikono Museveni sasi mu mutwe tugenda kukuwa epoloti wali ku gundi ku number 1 poloti wali ku gundi wa Post Office Kampala Road. Temulabanga tewaliiwo poloti eya Katumba Wamala nja kugifuna. Wakiri nja muwa Workers House. Hata Workers House tetuyamba. Kunganyiza sente za NSSF teriyo n'omwazifuna. Njaji wa Katumba Wamala asulenga waggulu eri ewasemba kutuwonya kisajja ekyo. Bino byenjogera nze nategeera amazima kati ndi waddembe. Bana omwana oyo ne bamukwatako. Bwe munaategeera amazima gajja bafuula baddembe Bayibuli bwegamba. Kati mwe muddawo mwefuule mbu banange ADF ne tumalira abayisiraamu bonna ate Sheikh Kirevu. Omusajja yayogera n'agamba bw'ati I presided over the process of shooting Kirevu because he is the ADF officer. Kati ne mugamba nti siye yatakirya
kirya yamutanga mu nzikiza gwafuna omukisa okutta omulujjudde amuta mu lujjudde wafuna omukisa okutta mu nzikiza atta mu nzikiza Museveni yakakkiriza nti yassa abantu yakkiriza n'agamba ye yatta Mando Zebula naye Serwadda takimanyi olw'okuba ekyo Serwadda takimanyi waliwo omuntu yangambye naye wire tosiima Serwadda nga yayogedde nabadde nkulinze nga mmanyi ogenda gamba Serwadda tumuwe kimu eky'ekkumi naye nakwewunyiza okulaba ng'ate Serwadda tewamusiimye Serwadda yayogedde ki ng'ebintu ebifa e Uganda yabirabye ku Jazeera abirinda ku Jazeera ssebo abirinda biraba mu UN yagambye kati bwe byatuuse mu UN ne mmanya nno ye abaana kirabika babakola bubi wano naye ng'alina omukutu mulamba gulina bannamawulire ekyo kinnamawulire kyekyo ekyenviiri ziringa ez'obote bakikuwa ekifaananyi nga kifukamiridde mu woozi kyekyani ekyo ekyeyogeza mbwe kigezaako okweyogeza oluzungu olwegundi gundi alina ebiviiri ng'ebyobote omuntu naafukamiridde mu hoozi naye bannange mukama weebale ndi mwavu naye mukama wampa omutima gulinga gwakakwenza nze nfukamire nze wiri never bulijjo tubagamba bwe munaategeera amazima naye mmwe bannange naye mmwe mwategeera Kyagulanyi oba temwamutegeera Kyagulanyi yagamba abayimbi mmwe mulowooza nti kiri ku nze naye nedda yakwotinga Yesu yababuuza naye mmwe naye bwe kiba kikoleddwa ku muti omubisi naye ate mmwe emiti emikalu egisobola n'okufumba kubanga omuntu atwala omuti omukalu lwa nsonga ziwerako ayagala kulya mmere kati omuti omukalu tegusobola kuwona by all means olukute luwona Yesu yabuuza abasajja oba bankutte ne bankalirira egy'essaza nze kabaka w'Abayudaaya nze omwana wa Katonda naye awo Abayisiraamu bagamba mbu eggulu liba lyagala kugwira nsi bw'okyogera eggulu likankana ne lyagala okuwa matukayo era bwe muliraba ekibagwira nga mumanya naye wamma gwe owulira Yesu n'agamba bw'ati olaba kikolebwa ku nze omuti omubisi naye ate mu emiti emikalu mbadde ndi awo nga nakakwerenga jje yatugamba bw'ati this is NRM time we are enjoying some money we are enjoying now you crying then you will tell me after coming in the government but now the NRMs are jogging now we are enjoying nga ino musimbi bwe buti kakati atagambye tugezaako kukomyawo mitima gy'abantu mwali mwagitwalawo emitima gy'abantu mwali mwagitwala wa mwagikola ki ekyo soko kitubuulire ekirala bwe kuba kukomyawo mitima gy'abantu ekyo osi kye yakoze bwe basisitanti ekyo osi kye yakoze kyakomezaawo omutima gwange nze kanneeyogerere ekyo kyakomeza kati bwe kiba kyakuzza mitima gy'abantu ekyo kye baba bakola emitima gijja kudda watugamba ati akati NRM emirembe egiriwo tuyimba oyo omukazi agamba mugamba mutya mune emirembe tigiri wangu omuntu ovuga emotoka n'ogenda ehoima noyimba nomala okuyimba novuga nogenda oyimba kapuchora kiro kimu novuga nogenda emutukula nogenda oyimba His Excellency n'abagamba bwe mulaba nga batemya omuti omubisi emiti emikalu mudduke mpaawo atalikaaba kakati ate akaaba inze ndi wakusaaga inze bino ebintu byatuuse dda ne mubaka maabo naye nga tonnabako otegedde yamulagidde gwolowooza osayinza okujja n'akikola bukozi bwatyo sente z'omusajja ze mwali empitirivu alina ozibasesenya naye mu Museveni mumumanyi anti yabawa ne mujooga ye omusirikale wo yabaddewa kubanga luli watugamba mmwe abantu ababadde mu kuziika ewa Lukagga temuddangamu kuzanyisa ekintu kiyitibwa emmundu nze ndi presidential advisor emmundu weeri era njagala okwebaza gundi wange kuba yabadde ayinza obbatta mwenna kati tukimanyi nti emmundu erimu amasasi 30 abantu abaaliwo baali bameka yali asobola obbatta bonna ayishuwa yali asobola obbatta era mwebaza Katonda mwenna nabadde nsobola obbamalawo kakati ate yamaze n'agamba bw'ati naye mwenno musaaga nze nzanyisa nze banzanyisa nze NRM kakati ate NRM bweba teyimba kakati ate olwo tukole tuti kati tugambe nti nno ki ate tebinnaba nababuuza abantu mweddala mukakasa muli mu gavumenti muli mu mmotoka oba muli ku mmotoka buli abeera ku mmotoka enkuba ekukuba buli abeera ku mmotoka
omusana gukwokya batunyumiza kakasole mbuno bali bagenda kuziikeyo ku Masaka Road gundi budde bugenze ne bayimiriza emmotoka gundi bano abantu abayimiriranga ku loole ku gundi nga ziloole zikyatwala abantu kati emabega bali bagenda nga batwala keesi ng'omufu ali Masaka kati eyali emabega enkuba bwetandika okutonya n'agamba ye kiki enkuba neyebaka mu keesi neyebikako ne bagenda kati batuuka mu kkubo bano abayimira banaye mututwaleko nti ng'owaloola alinnyamu ng'onaatuula ng'esimbula ono keesi agiraba eri munda n'agamba kakati oli enkuba ekya akasana kayakirira ebbugumu lijja n'agamba owange nze likanfulume ekyali wali baakongoka ku loole omu ku omu kiki omulambo gutambudde abagamba bannange mukomeewo nedda buli omu n'abuukako loole eri mu sipiidi 3 kati omuntu ebyo bibeera kwabo ababeera emabega ku loole bali munda bavuga tebamanyi kiri eno kati kyekyo ekiri ku loole naye gwe Kasarini nakubuuza oli mu mmotoka oba oli ku mmotoka nababuuza si yeyeka mwenna abali mwenaremu muli munda mu mmotoka oba muli ku mmotoka mumanyi abantu ababeera mu loole babanga 3 ababeera mu mmotoka abalala bwenna mubeera ku mmotoka omusana gujja kubookya enkuba ejja kuba mulimba ate n'omulambo bwe gunaazuukuka mujja kulaba mujja kukongoka loole n'agenda otuuka e Masaka nga baagitandikako be bagiriko mbabuulidde nga be bagiriko naye tutegeera amazima n'amazima gatufuula ab'eddembe bwe munaaba temukoze ekyo mukyajjanjaba nnyo ekirwadde omanyi buli lwoleeta eddagala eritali lya kirwadde ekyo n'eddagala lifuuka bulwadde kakati nga tonnabakuwaabira ossi wategedde yatumye ossi era bino byatuuse dda ne mu bakama abo kubanga Yesu nabagambye ne IGP kati gwe obwongo bukuwa nti DPC asobola okusituka akole ekintu nga IGP tamanyi ne bannange obutasoma kibi mukama nkwebaza kuba nasoma P7 emyaka 2 byonna nembisomaawo n'ebya university kimala nsobola okumanya nti DPC tasobola kikola ekyo waliwo eyamugambye nawo ngenze omukalamojja senga okuba mu 7 sasi mu mutwe kuba ku simu yange eri +974 33 93 96 tukwe ploti ku Kampala Road omuloga ayina emmere yetabulwa gwatta wulira ekiri mu NRM kakati okujjuza ekifo kyo wa NRM akulira amambuka ga Uganda gutandise abakesimbawo waliwo okero olyemu mutabani w'omugenzi okero omutemu waliwo maama anywa mabira oyo teyekyusiza bitooke byebigwa naye ayagala gufuwo waliwo eyali akulira simanyi owa paramenti Dani Kidega waliwo akulira abasawo simanyi bakoze bitya omuloga ayina emmere yetabulwa gwatta abanoza nasenga mubadde muyina amagezi mubadde kyemusooka okukola kwe kuteeka geiti we tukoboko geiti we tukaluma tewali NRM kuyitaawo kwambuka naye omuloga ayina emmere yetabulwa gwatta era muzze naye bwe munaategeera amazima gajja bafuula baddembe yena ani okero olyemu ali wali afuluuta bufuluusi alinga kabiriizi mbunna ayogera kale musigale mu NRM ffe weetuli musigale mu NRM omukazi yagambye bw'ati oyo anywa era mu butuufu nze nsaana okutwala kino ekifo kuba nze sikyukakyuka nze ndi w'amazima maama mabira buli muntu amumanyi takyukakyuka oyo omukazi yatwalako Besigye nga yamweyimirira nga yamusemba yesuriti we kukwesimba kuba president namala n'atuleetera Mbabazi namala n'atuleetera Museveni oyo mukazi y'omu takyukakyuka naye bannange mukama naye bamukama Uganda twakukola kiddala Bitrus anywa yagambye bwati ezimu kugundize qualities ze lwaki ateekwa okugira kuba ye takyukakyuka naye genda omulabe ye yasemba Mbabazi ye yasemba Besigye kati yasemba Museveni
bitulesa anywa era agambye fenga aba NRM okuva ddi naye bannange mwotegeka okuddamu okuziika mu Northern Uganda omuntu omulala tugenda kudda kuloli twaziika ndiga kuno tugenda kuziika embuzi kubanga emirambo jammwe gwatta gwawamba gwatta gwalya ng'ewaka aziika yendiga mumuddaawo musaage ngenze mukyawandiikibwa okumanya amazima yebadde vidiyo y'olwaleero Bayibuli bwegamba Yesu yabagamba bwe munaamanya amazima n'amazima gajja kubafuula baddembe bwe yamala okukyogera ne bamugamba ate ffe nga tetufugibwangako ate tufuuka baddembe batya ffe tuli bazzukulu ba Ibulayimu tetufugwangako ate tugamba otya nti nno ffe tetulina ddembe Yesu yabasomesa enjiri n'abalaga n'abagamba nedda wabayo ekintu ekirala ekiba kikukutte naye nga tomanyi newankubadde oli muzzukulu wa Ibulayimu kikukwata naye olina kusooka kutegeera butegeezi mazima nti bannayuganda bafa obutwa ngekyo omusajja akusiba n'akuteekaawo nakugamba ADF yetta abantu amala kuba wo masasi n'ogamba naye nedda emisana tukusaawa bbiri ADF kyeyeetatya fe abantu abalina security gulugulu Museveni alina security asinga security mu Central Sekafa of Western Uganda balina ebintu bye boogerawo bitamuzi Sekafa of Western Uganda awo nawo nebendo na Museveni wano wonna bonna bagatta n'abakuba bonna security eri wano naye ADF evuga pikipiki neve Congo nejja ne ba IGP nevuga neddayo Congo nejja ne ba major neddayo Congo mbuno tulina security kati ekituufu kyeki bwe munaategeera amazima gajja bafuula baddembe kakati ndese kyawandiikibwa kino olwaleero Bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo nzizeyo ku ssomo liri ery'olw'omukaaga ndireeta wano ery'ekkubo ly'omusaalaba Bayibuli egamba bweti mu kitabo kya Matayo obudde bugenze Matayo essula 5 olunyiriri lwa 29 n'olunyiriri olwa 3 Yesu yasomesa ebigambo bino nga bwe yasomesa ekyawandiikibwa kiri kye nabagambye kye twasoma mu luli ekya Matayo 16:24 kigamba bwe kiti oyo yenna awulira nga ayagala okujja ennyuma wange oyo yenna awulira nga ayagala akole byenkola kyekitegeeza oyo yenna awulira yeerekereze yeefiirize yeetikka omusaalaba gwe ye angoberere ne mukera ku makya ne mwetikka emisaalaba si bwe kiri ne muzunga n'emisaalaba bwe nayogedde ne mugamba you are attacking is a religion why are you attacking is a people Yesu yasomesa n'agamba bw'ati bannange tewaliyo kintu kisinga kuyingira bwakabaka bwa Katonda bwe libanga eriiso lye likwesittaza eryo ddyo lijjeemu waakiri oyingire mu bwakabaka bwa Katonda nga ekitundu ekimu tokiyina nga toyina liiso naye ng'omubiri gwo gwonna nga wenna weenunudde n'oyingira mu bwakabaka bwa Katonda bwe liba eriiso ligenda kukuyingiza geyeena ddyo lijjeemu n'addamu n'asomesa n'agamba bwe guba mukono oba kugulu kutemeko gwe kitemeko oyingire mu bwakabaka bwa Katonda ng'oyina kimu bwe kiba ng'oyina kimu oyingire mu bwakabaka bwa Katonda nga wakiri toyina mukono naye ng'oyingidde okitegedde kati njagala mbabuuze njagala mundetere kazimba mugalo yatambuza omusaalaba nga tetulaba kugamba abakristaayo temugenda genda mu ggulu temwagala genda mu ggulu ani yali atemyeko ani yali yejjeemu eriiso olw'okuba yagala okugenda mu ggulu ani yali yetemyeko omukono olw'okuba yagala okugenda mu ggulu direct translation nga bwe mwakola direct translation ey'omusaalaba lwaki temujjaamu eriiso twalina omusajja sigenda kutya mwogerako kubanga yavaayo ne yeetonda n'akkiriza ensobi ye ntagali bishop yakola bw'ati olumu yali atambula awo n'alyoka alaba omukazi ng'atambulira mu nnamba 7 nabagamba omukazi watambulira mu nnamba 7 dduka totawalana kuyimira kuba toyina maanyi toyina busobozi buyimirira waawo toyina dduka kyekisobola okukutaasa Bayibuli egamba ekibi badduka kidduke toyimirira kuba tojja kusobola ate akulwanyisa tayogera atambula butambuzi bwati n'atambula bwati ogamba n'otandika okugoberera eriiso lye eryasookayo ne liraba naga naye bannange kati awo Bayibuli egamba ddyo lijjeemu ntagali tayagala genda mu ggulu lwaki teyajja mu liiso mmwe abannawudde bagamba nti nabuulidde enjiri nga ngibuulidde bubi ey'ekkubo ly'omusaalaba olw'okuba tugenza okukula okubeerawo okutandika nga batambuza ekkubo ly'omusaalaba nga tetulabangako faaza nga tetulabangako bishop nga tetulabangako pastor ajja mu liiso ayingire eggulu temwagala yingira ggulu bujingo olumu yalaba nalaba nga Teddy mumpi n'agamba oba ndaba bubi
ate nalaba makula nga muwanvu nagamba awo yali alina okugiramu eriiso kati asigale ku Teddy nga Teddy gwaliwo maama gyebali okay anti nabadde nnyina gwendabye naye amaaso go kanyingire eggulu nga ndi ne Teddy nga teyajjamu maaso era eriiso lyamutwala kati n'omala omugamba ku Teddy akuba oluyirwa alivansi olwo oluyindu manyi nnyo kubanga muzeeyi oluddu lwamulinga kumpi pya n'olyoka osammuka eri taata wiro ojja kunzitira abaana taata wiro olwo oluyo oyinza oddukuba omwana nga yaalukukubye engalo neziryoka zikwetimba wano nnaku 3 tezivangawo olwo oluyindu manyi nnyo kati bugingo n'omala omugamba bugingo Teddy akugambye bannange okyogera distance naye eriiso lyamutuma nga teyalijjamu ntagali eriiso nga teyalijjamu n'abalala egyo emikono egibayambako nga tesirabangayo ku muntu atemyeko mukono nti gumulemesezza eggulu kati nga kino bwe mwakiteeka mu translation entuufu era bayibuli Yesu bwe yali asomesa teyategeereza nti ojjemu eriiso lyo lino nedda weetemeko ekintu ekyo ekyagala okukutwala mu geyeena kyo kyetemeko oyingire mu ggulu nga tolina bazadde abazadde bwe babanga bakutwala okusamira beesonyiwe bwe bakugoba awakadduka ogende mu ggulu nga tolina bazadde nga bakuzaalukuka eryo eriiso oba oligyemu ekyo nga mwasobola okikola lwaki mwetikka obusalaba obw'ekikuggu lwaki temugjamu amaaso ntagali lwaki teyajjamu eriiso lwaki teyajjamu eriiso bugingo ne babiri lwaki tebejjamu amaaso nti wabula pasita bwenkutunulako ate naawe babiri bwenkulaba ng'oyimba babiri omutwe guno gumpa ebirowoozo ebirala kangusaliko nyingira mu ggulu nga sirina mutwe Yesu yagamba wakiri ttaka ekitundu ekimu oyingire eggulu nga tolina mutwe babuuza ani oyo ajja nti kino ekiwuduwudu kya bugingo kiki anti omutwe gwabadde gutandisa omuwa ebirowoozo gwo n'atuukiriza ekyawandiikibwa nga bwe wasomesa ayi Yesu nti ayingire mu ggulu nga talina mutwe onoomuwa omutwe omulala nedda yeetikka babiri olwo wawulira ekigwa ekinene bwaddi babiri ne bamumegga ku ttaka kiki kati alina omwana omusiraamu omu yaŋŋambye bw'ati twawadde tudibeyitinga n'omusiraamu yaŋŋambye bw'ati yaŋŋambye ejjama tewali kintu kibi nga kubeera na mwana wa bwenzi nti ate wa aloliwoza obujulizi we buli konze wangi taata nti alla ekyo kyo nti tewaliyo kizibi tikisinga mwana wa bwenzi nagambye Mukama Katonda wangi taata omanyi bwoyo babadde bansomesa kukufa bangambye bw'oligendayo ng'olina ebibimbu waliani simanyi na malayika yani akukuba ennyondo ku mutwe n'osooka n'okkirira wansi n'ogenda ku nsi esembayo kati ensi eri eyina sepulingi n'ekukomyawo akuba ennyondo 3 n'olyoka oddamu amagezi era yabadde abuuza naye kati Museveni ye bagenda mukuba nnyondo ki ku bintu byatukoze bweba mu biseera byange eby'eddembe ndisikasinga nabo kubanga versioni zaabwe nzijjamu knowledge nyina kyemba nnoonyaamu olunaku lw'enkomerero lw'Abayisiraamu olwo terunsanganga naye yaŋŋambye ssebo ekikwatagana ne obwenzi reference bo tebakayana bateekaawo omwana ate bagambe bati ate omwana oyo abeere nga yabonaabona mu nsi nga tewamuwa fiizi nga teyayambala nga teyalya nga wamusuula n'omwegaana ate awo ennyondo zeeyongerako bakkuba omutwe paka lwe gubyabyatala naye gubyabyatala bwe guddawo bwe gwezimba tusanye nakuba ennyondo ne gukkira ne gukomawo nagambye bannaye ate Abayisiraamu basajja nnyo wamma nzirayo wali lwaki tetulabangako mu Kristaayo kwegamba Abakristaayo mwena temugendagenda mu ggulu oba muli batukuvu nnyo amaaso gammwe tegabeesitazangako muli batukuvu nnyo eriiso lyo terikwesitazangako ate bye mukola mubikola mutya tubikola tutya lwaki tetujjanga mu maaso tubikola tutya ebyo ebintu ebitwesitaza bayibuli kye yali etegeeza okola ku mulimu obadde olina restaurant gy'okolamu kakati bakugambye bwe bati mu restaurant muno tugaseemu bbiya tugaseemu sigala kakati waliwo n'ekyokunywa ekirala kyasemba kulabikako Amsterdam nakyo weekiri eky'omu Amsterdam tukireeta tukitunda wano byonna kati gwe gwabitunda
byonna gwabitunda ate gwe kitunzi waabyo bannange mujje baleko kale waliwo akokunywa k'omwaka omu Amsterdam naawe onoonywa ate bbiya mukama yeebazibwa abooluganda munanywa ku bbiya kati eryo eriiso lijjeemu fwa ogende wa Katonda nga obadde toyina mulimu ogwo omukono ojja kuba ogutemyeko bayibuli kye yali yetegeeza kiri lwaki mwakikola direct translated embogo lwaki nekino temukikola direct tulabeko abasumba mwenna mwandibadde mu Kampala nga tetuyina maaso fenna bane waliwo omuntu akukola ekintu naye mwe musaga oba mwe naye buli muntu yandivuze ku booda nolaba gwe bwogenda n'owangula booda oba musajja nnyo nkiwa neggulu oba ojja ddiwangula simanyi kasengejja kali mu ggulu naye booda eno oweka omuntu nga yakweyekoyedda najja kusemberera wano bw'ati najja ne yeekoonolamu katono bw'ati n'olyoka ovuga piki n'omutuuse waka nodde waka n'ogenda mukama nakugamba mwana wange nkuwadde empeera naye nga tekibadde kyangu mulaba batutumira gwe bw'ova mu booda ng'olina amagulu go gonna ng'ogivuza emyaka 6 obeera musajja nnyo ate n'ovaamu nga n'amaaso gombi ogayina kiba gwe ate waba booda tuba tetulina kuba na maaso siye kati ndi wano mbuulira enjiri bwe nti nga bayibuli bansomera nsomere nsomera akaawo tuwulire wabadde wagamba wati kuba siraba amaaso gonna nagajjamu mumanyi ebbanga lye twesitalammwe mumanyi abo abantu omuntu akuteramu namba emu awo osobola okubeerawo 2 osobola okutunula ebbali 3 4 n'otandika okwekanga 4 kati bwatuuka mu 5 nkugambye tunuulira nnyo omwana omuwala yenna akusemberedde oba omukyala mutunuulire nga kkira omutunuulire ng'ayambuka mutunuulire ng'ali mu bakyala banne omutunuulire ng'ali mu basajja omutunuulire ng'ali mu baana omutunuulire ng'ali ewaka ojja kulaba ng'entambula si yeemu kati alina watuuka nga ye ng'ekimujja waka anaabye ayambadde azze kukyankalanya kibuga talina walaga just kukyankalanya n'akwata ebikopo n'abiteeka mu bidomola sukaali n'amuteeka mu nva omunnyo n'aguteeka mu caayi n'osanga buli kintu kyonna kiri upside down nga temujjangamu maaso nga temujjangamu awo n'abasumba we bagendedde nkugambye babiri yagamba bugambi Yesu beera nange bugingo teyaddangulu yaddangulu bugingo njagala obuuze babiri waliwo ekyo nkirese njagala ogenda obuuze babiri oba genda obuuze bugingo genda obuuze Teddy bugingo naye oyo omukazi bannange ebyomunju tebitotolo oyo omukazi tajja kukubuulira nkubuuliridde wano genda obuuze babiri yennyini yajja kikubuulira Teddy teyogera bintu bya bugingo oli omukazi yayagala bugingo Teddy neyogera ku bugingo nga Teddy akuwulira naye mbuuza ebintu byonna bye tukoze ebyo by'abakristiani bye tukoze abakristaayo nga tetulabangako ku muntu ajjamu liiso mutegeera amazima n'amazima gajja bafuula baddembe byebyo byawandiikibwa bye mbaleetedde leero vidiyo ne bweggwa bayibuli egamba tutegeera amazima n'amazima gajja kutufuula baddembe lwaki we mwagala okuyisizaawo ebyammwe ekyo mukirekerayo we muwonera ekyo ne mukikyusa awo yali ategeeza mwoyo kati awo bayibuli egamba mwoyo naye kati ate ku kkubo ly'omusaalaba twetikka obukugu tukirire ku odi Kampala yabisomesa y'omu bwe muba mubikola byonna nga temubitutte mu nsi ya mwoyo byonna mubikole direct translated bwe biba bya mwoyo byonna mubikole mu mwoyo mugende munywe ku kikompe Kyagulanyi kyanywerako mugende mukinywereko muwulire omuntu oyimirire ogambe this tax must go ekyo kyali kikompe kirambogo gwali musaalaba nagamba this tax must go n'amala okukikola Museveni n'agamba ne munsayiningisa kwegamba mwe muliwo kunkozesa nsobi nabagambye 0.5 mwe ne muleeta 5% omwana abadde mutuufu nabagambye omusolo gubeere 0.5 ate mwe ne muleeta 5%. Parliament gundi nekwerega bannaye kino ekintu ani yakiyingizaamu ani yatayipinga bino ebintu
namwe abatayipinga mutuyambenga ffe twateesa 0.5 waba bannayuganda mutusonyiwe wamba naye tatugenda zibaddiza omulenzi omusalaba yagwetikka ku lwa bannayuganda mwaga kungamba nti Kyagulanyi yali tasobola kuwa 5%. Kyagulanyi ku ssente ze zonna ne bogamba nti omujjako 20% buli lunaku asigaza omusimbi bweguti nze manyi nejjagutereka bweguti kubanga yakola dda yakuba akalango ka sentinale otereka wa tereka mu sentinale kabiriti nezigwawo omuntu nga ne bwaba munene atya ne bwaba mutono atya alina okukwata esimu nene ng'akwatirako kabiriti kiki Bobiwine yalanga tintotontotontonto kabiriti mwana kabiriti mwana ate naki n'atunda ezo sente yazikola nakati akyaziyina. Samu Kuteesa yatugamba talyanga ku ssente zakoze mu gavumenti ya Museveni alya ku ssente ziyakola mu gavumenti y'obote up to now. Mulowooza mmwe mwatereka oyo mwana tannaba kujja ku ssente za kabiriti esente zalina muzimanyi ate tazigaba waliwo bekiruma sebo omwana tagaba ssente mwazi mukolera omwana atagaba ssente kati Kyagulanyi ne bw'omuggyako eyo 5% asigalawo nga tebimukwatako yeetikka omusalaba gwa bannayuganda yagamba jjajjange mu kyalo bw'omuggyako 5% ku mobile money oba omubbye okitegedde ye ne yeefiiriza tebereza MP omulamba wuyo munabukeera wuyo n'adduka wuyo ayingidde mutoyi n'abuuka n'ayita eri wali wuyo ayingidde mutoyi awo ofisa temumugulira asobola okubanga ali mutoyi ne bamulinda baba bali awo ate ku social media uno ku parliament uno nayingira parliament yeetikka omusalaba mmwe bakazimba mugalogo gwe musalaba bwe kuba si gwe musalaba ogwo n'amaaso mugajjeemu n'amagulu mugatemeko n'emikono mugitemeko egyo egibayamba okusitula ebitali byammwe kubanga omukono ogwo naye mmwe mujja kumbuuliza wano enjiri ng'ey'oku Kanani. Omusajja abuulira enjiri ku Kanani yagambye ku nsi tekuliko kisinga namba 6 mu kyaki nagamba naye mmwe musagane namba 6 era tebulaba abantu abamu omutuukako n'omubuuza nagamba naye ndeka 1 2 3 4 5 7 6 n'agibuuka ezi namba Bugingo yagambye awo wotayitawo namba 6 kakati abazze olwaleero bibabuze tebabitegedde lwaki mwatandika mutamu wakati kakati yebuuzo baka kakati ayogedde bichono mwana mutabani wakatongole mulalu abantu babitegedde kyogamba tomanyi namba 6 togimanyi namba 6 omusajja kuki ne bannange Mariachi ali mu comedy night naye ne mu church tuyinayo Mariachi tuyinayo Pastor Mariachi enjiri naye Bugingo Bayibuli ekulemye okusoma kwagamba okuva lwa waso oyo omukazi tokyasobola na kusoma Bayibuli tomanyi na kusoma Bayibuli tokyanza na kweta kyawandikwa n'okinnyonnyola ensi n'entegeera wabula kati alina okuleeta gashumba akuba ekiraka ono bw'asomesa Bayibuli nze mba nkitegedde tewaliwo omuntu asomesa Bayibuli ng'ono era ono amukubira w'ekiraka Bugingo ddayo osabe ekisa Katonda waffe wakisa Katonda waffe alokola Katonda waffe asonyiwa bw'oba oyagala sooka oggyemu eriiso gwe kola bw'oti wamma Bugingo nze leka nkuwa amagezi tambula oddeyo ku Ntebe Road bayitayo wa tambula oddeyo wa Teddy bw'otuuka waka okole ekyawandiikibwa kigambo oggyemu amaaso otuula waka Teddy ajja kukuliisa akunywese ng'oyagala Teddy anyiige muyite erinnya nga totaddeeko Bugingo Teddy Alozias Bugingo awo Teddy ajja kukulabirira oyingire eggulu nga tolina maaso naye ng'oyingidde eggulu ate mu ggulu waliyo sipeya bajja kuwa sipeya mu ggulu ojja kuba olaba mu ggulu ojja kuba olaba Yesu kyajja kikola nga bwe yakikolera Batimaayo. Mwe bannayuganda mmwe abaana ba Katonda batabani ne bawala ba Katonda musome Bayibuli mugyetegeerere temulinda kuba bajja bakunguza nnyo babeetisse emisalaba naye ng'emisalaba emituufu mugireseewo nkubuuzizza mwagala kuŋŋamba nti Kyagulanyi kye yava ayomba ennyo ne Ssennyonyi kye bava bayomba ennyo
nga bakayanira 5% kubanga bebaavu abasembayo wansi bebaavu abatasobola kusasula 5% nga bwe bakikola gavumenti yakikkiriza Museveni yegiragira kwegamba mutandise okulaba nga siraba ne mutandika okuntega emiwendo emifu sebo nange nensayiningako nedda nabagambye 0.5 si 5%. Andrew Mwenda najja nagamba bwati yes omanya ayogera nnyo oluzungu olwa rarararara nagamba now kakati we are not going to refund you back as a money now it's 0.5 now. Oyo omulinzi mumanye emisalaba gye yeetisaawo e Uganda mugimanyi yasooka ne yeetikka omusalaba ogw'okututeerawo abalwanirizi b'eddembe abatufu abaagala change n'asooka n'alyoka akwata ennyondo Besigye ku mutwe atuuki opposition kiri ekyekiwaanyi mumanyi kyekitegeeza mmwe okutwala ebbanga nga towulidde kulinnya Nandala Mafwabi. Omanyi Nandala Mafwabi yali yakola territory gwe kasita otuuka ku bitaala bya Jinja Road okudda eri kasita otuuka ku bitaala bya Jinja Road olwo oluguudo lwo n'okudda eri awo abeera Nandala Mafwabi nga ye Katonda weeyo nga Nandala omwogerako muno musaaga Besigye nga yafuuka Katonda. Ingrid tulinawe ate Ingrid yalina obuyinza bungi nnyo obusinga n'obwa Besigye yabonyabonya obbo yamuli yati oyo gwolowooza lwaki kati Ingrid wa NRM yabonyabonya obbo yamuli yati ng'obbo yamuli yati emmotoka agikwata ati ku boodi nga Edi Mutwe musajja yinginiya naye nga tebamukkiriza nga bakola territory wansi awo Kyagulanyi n'afuukwa ne yeetikka omusaalaba n'afuuka saddaaka. Mmwe Bayibuli begamba nti tuli saddaaka nti ffe tubeere saddaaka engamu nga sirabangayo omusumba eyeeyokya kubanga saddaaka bazookya bawangayo saddaaka ne bagikolokota ne bagibaaga ne bagikalirira ne bagiwaayo eri Katonda. Basumba mmwe bwe kibanga okuwaayo saddaaka okwewaayo nga saddaaka kitegeeza kwesala kazimba mugalu weeweeyo nga saddaaka ku lwa kyaki tukukolokote nze nja kukolokota. Gwe kkiriza nti abange akkiriza okwewaayo nga saddaaka ku lwa bannayuganda liredde okumusalako omutwe ajje nja kusalako omutwe oba sirwadda. Lwaki mukyamya abantu? Kati gwe nawe yabadde awakana okitegeeredde ku ekyo njagala wejjemu eriiso ku lw'okubanga lyalabye omuntu ali mu nnamba 7 kwegamba ng'owulira maama w'abaana atoba waliwo omuntu atonaga naye obaana nakyabika nayanguwa okuwasa oba kale singa nalindako nenindako nakkirira bakala ate onakkirira ye bw'omulaba oba olabira ddala ng'omuntu osobola okuwasa naye kati ate ewaka oba ewaka nnina ki nga temujjanga mu maaso ate mubeere contented n'ebyo bye mwalonda byebyo. Abazungu bo batuzaamu dda amaanyi bagamba bwe bati omulungi tannazaalibwa abalungi bakyazaalibwa tebannabazaalibwa bakyali mu maaso. Kati ekyo bwona obeera nga bugingo nga akkirira gwokkirira naye gwogera naye oba SFC gwogera naye kati ate alina owookusatu naye bannange Susan Makula ku luno Susan Makula ajja kwambala mini mbabuulidde ku luno bw'anaamumanyi ono owookusatu nze mumanyi anti mwagala kumulaba mu mini ku luno ajja kufulumira mu mini mbabuulidde mbuno bw'ayambala ekimpi ateekako buutusi ku luno ajja kufulumira mu kagatto ka open mujja bawulirawo wansi awo naye nga yeerabidde yatugamba nze tebampasa ffe twali mu bya P7 twali tutudde P7 ne muyitabe ng'omugenyi omukulu kati gwe tojja kutulaajanira ate mwenna temunnamutegeera owookusatu nze mumanyi muwulire ebyo byonna mbyogera si kuwalampa muntu ngezaako bbalaga ekyo lwaki bakikkiriza nti kyali kya mwoyo nti omuntu ogwa mu nsobi ne weenenya Katonda n'akusonyiwa eriiso n'olisigaza bw'oba oligiramu mu mwoyo oligiramu mwoyo n'ogamba bannange zino ennyumba zino zinnemye lwaki mulirwana lwaleero mulirwana
mulirwana nkugambye nga waliwo mulirwana akufukidde mulirwana n'ogamba kanve ku nnyumba zino n'oyingira eggulu nga tolina mulirwana eryo eriiso oba olijjemu gwe oba okoze bayibuli kye yagamba kati abamu mulemerawo obulemezi mulirwana n'alyoka akuwalula kati ompalula buwaluzi kyeŋŋaana seesalirawo bakusanga mwana bakugataliiko nfufu ono ye agera banaaba n'abalingiza nange yaningiza ate yalingiza ne maama oyo ye kasala bange ate ne maama agamba oyo yalingiza abaana bange ko mwana era yalingiza ne maama alina muŋŋoonaawo kati senga omusajja yadduka ku nnyumba ezo n'agenda n'ayingira eggulu nga talina mulirwana kati likodi gyeri kugataliiko nfuufu ono yolulaba naaba ng'ava mu mwoyo nze nno yayita eno emabega yateekayo eddaala alina ne bulooka ajja nazo n'alinnya bwe bamugamba yagamba bw'ati ne bannange mwandinsonyiye sikyakiddamu omusajja teyeegaana teyagambako nti bannange nze mbadde nnoonya wano nga mbuuzagana amapeera kwegali naye banaye mwenze nali mpoza nze muzeeya natuka ekiseera n'aŋŋamba bw'ati nga bw'aba waakunkuba siwoza ankuba n'amala n'ambuuza kibadde kitya neŋŋamba ate oba nkubye olumu nga nkubidde bwerere naye ng'akimanyi bw'ampa chansi n'enjogera tajja kunkuba n'aŋŋamba gwe soka okugalamire kati olumwana nkubuuza mulwanidde ki lwaki mugize ogenda omunnyonnyola nga akkubidde bwerere waakiri omusajja yandibadde agamba mbadde njagala kukola ki wamma mbadde njagala kufumba luwombo neŋŋamba olulagala olutaliimu kituli ndugyewa kituufu mbadde neetegereza naye nga nnoonya luwombo ero seekugamba eddayo ewaka yagamba bannange munsonyiwe nange simanyi kikyambaako wabula kakati ŋŋenda kulokoka oyo omusajja bwe yagamba wabula kakati ŋŋenda kulokoka nedda jjamu eriiso nga bwe watambuza omusaalaba wamma mukama abawa omukisa katusabe nga n'obudde bukyali mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olwo lunaku lwolwaleero mukama nkwebazizza mukama weebale twagala tutegeere amazima n'amazima gatufuula ab'eddembe wamma mukama watugamba kutambuza musaalaba ki watugamba kwetika ate no si kutambuza simanyi bagutambuza paka kodi Kampala nedda kakati awo kiki ekyakyuse ani yalokoleddwa nga ffe omulenzi yeetikka omusaalaba gwa taxi must go kakati n'omuntu noweereza ku ka mobile money naye sebe kuli nga bagambe bati asindika bamuggyako ajjayo bamugjayo anyiga essimu bamusala ssente ono azibala naye bamusala n'oli azitutte ne bamusala omusajja n'agamba this taxi must go gwegwa omusalaba omutuufu era Uganda neewonamu era baagiddamu amendiment yonna ne bagamba asindika ye bamuggyeko 0.5 kati oli ajja yajjirayo obwereere Uganda yonna neewona naye oyo yenna ayagala okujja ennyuma wange yeetikka omusaalaba gwe yeefiirize yeetikka omusaalaba gwe ye angoberere oyo mulenzi yeefiiriza kwolwo yali agenda mu palamenti n'agamba nsooka kuyita mu kibuga wakati nsooka mu Yerusaalemi nsooka kulaba kiki ekiri mu Yerusaalemi wakati yali agenda mu palamenti era okutuukayo yaddusa bigere ng'ali mu kajaketi oba engoye yazisangawa naye n'oyo omwana yeetisse omusaalaba bamugoba wuyo ku mukwano akedi uno avuddeyo ofisa jangu ate nno tusaba jangu eno waggulu wuno n'atema siku wuyo mupaka ate abali awo ng'enakasero wuno n'akkirira wuyo bagenda okulaba nga bagamba ayingidde palamenti abasirikale ne babeera mu Kampala nga bayimiridde bababuuza alikuwa wapi wuyo ndiyo nini ndiyo wapi ndiyo copy come online kilo come online ko wapi adui amekuja anagenda anaduka ne bamaliriza ngo omusajja omusalaba gutuusize Gologoosa Kazimba Mugalu ajja yeetisa ogwa settaala kati ani yalokoleddwa nze nkubulidde ogwakyagulanyi waliwo abalokolebwa including Kazimba Mugalu himself yabeera saved in that section kati gwe nawe tubulire gwe weetisa ogwa settaala ng'ogukkiriza ani yalokoleddwa twalokoleddwawa Bayibuli egamba weefiiriza ki oli yeefiiriza palamenti yatuuka leeti
nga n'okutuyana atuyanye. Hey! Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, nkusaba Omwoyo Mutukuvu omusomesa w'abasomesa atusomese Bayibuli, kubanga abasajja Abafalisaayo bagisomesa kifuula nnenge. Bagamba bwe bati omulwadde talina kuwona ku Ssabbiiti. Yesu bwe yajjira ng'okuwona kikkirizibwa naye si ku Ssabbiiti, ate ye Yesu obudde obuwonya buli ku Ssabbiiti. Ye obudde obuwonya bulina ku Ssabbiiti. Era ogenda okulaba buli gwe yawonya awo ku lunaku lwa Ssabbiiti n'asanga ow'ebbango n'amugamba gwe kutambulukuka otambula ogende. Oyo n'atambula n'agenda ow'oku kidiba yeebase ku gutanda bamuwana guwe ali awo tawona, n'amugamba gwe musajja weetikka ekitanda ky'otambula ogende ku Ssabbiiti. Ne bamugamba ssebo olagawa, weetikka n'ekitanda ku Ssabbiiti ate owonye ku Ssabbiiti. Ali akulagidde nti omusajja ndagidde. Omusajja ali omwo mu kidiba kye yeekola wuuyo awese, bagenda okukola bati mbunga Yesu atemi ng'ayambuse. Omutegedde nti ekyamazima simutegedde, naye omusajja ŋŋambye neetikka ekitanda ngenza okukisitula nga nkisobola, ngenza okutambula nga ntambula. Mbadde wano emyaka 38 nga siwona. Awo ne batandika okunoonya omusajja oyo, ne bamunoonya ani oyo awonya abantu ku Ssabbiiti. Owulidde Abafalisaayo bwe basomesa Bayibuli mbwa asi musalaba guno abantu baleke bawe takisi, baleke bawe ogwo omusolo gwa gavumenti gwereese, kuba gavumenti tulina ogigondera. Kati ku Good Friday tujja tambuza omusalaba omutuufu ne mugulekawo abantu ne babonaabona. Bwe tunaamanya amazima gajja kutufuula baddembe. Mukama nsaba okosomese batabani bo ne bawalabo bano, eyo yebeera sala yange bulijjo. Somesa gwe wennyini gwe oba otusomesa ekigambo kye kitukuvu. Bano abasajja batusomesa bimu bya 10. Temuwa bimu bya 10 kwegamba bizinesi yonna egenda kufegwewo. Esente gy'oliddeko yeeyiyo ne gy'ogabye yeeyiyo. Kati ate ekimu ekye-10 kiwanula omukisa waggulu mu ggulu, ebituli eby'eggulu n'alyoka akubulira ekimu ekye-10 n'ogamba kanneewole mpa ekimu ekye-10. Genda ye ne baba transport muleeta otambuze ebigere, Mukama akuwa omukisa. Ezo ey'enjiri bagimanyi, naye ey'omusalaba ne batukolera akasalaba. Gwe ne bweweetikka akenkana essimu bafunye omukisa bakulimba. Weetikka omusalaba gwo wamma guli. Oyina omukyala akutudde mu kifuba, oyina omukyala awaka, naye waliwo akubonyaabonya wayambala abeera mu namba 7 buli ssaawa, n'ogamba guno omusalaba kangwetikke ngutuuse eggologoosa, n'ogutuuse eggologoosa nga totunudde nayo. Bikulumira munda n'ogamba naye nedda Mukama sijja kutunulayo. Kama sijja ogenda okuwulira ng'eri accident pipi kizikubaganya ate nga naye akutte n'ogamba nedda omufu Mukama muwummuze emirembe sijja kutunulayo. Ogwo omusalaba n'ogugusa eggologoosa, gwe omusalaba ogwo oba ogwetisse. Omukyala n'agamba ne banaye omusajja wa wano omutima gwakaluba. Saba omusajja omutima gwakaluba. Naye bannanga abakazi baloga. Ekikazi kyaloga omusajja. Ate mu bakazi mmwe njagala mbabulire. Baawo oyagala abeere faithful, bw'oba naye ng'alina gwe abeera faithful, naye owa munno aba yamuloga. Abeera just faithful, naye ate owooli aba yaloga muloge. Kati tomanyi nti naawe oli agamba owuwo waloga muloge. Kyekituufu kyeki abasajja tuli faithful oba mwatuloga. Ate nayo topiki ndala nja kugire naye bannange enjiri ye Kanani oba ennoonyaako okiwala. Mukama nsabidde abalwadde, nsabidde abalema, nsabidde abanyigirizibwa, Mukama nsabidde abantu ababanjibwa, nsabidde abantu abatalaba. Waliwo abantu nga balema mu mwoyo ne mu mubiri, waliwo abantu nga bamuzibe tebalaba. Waliwo kabyanga, Mukama bikkula kabyanga amaaso alabe obutwa. Olunaku lumu alabe minisita ng'amuteera akantu mu soda, amugambe maama nkukutte. Kiki ekyo nti mbadde nteekamu soda by cup. Nunako ku soda by cup. Mukama ggula kabyanga amaaso alabe obutwa obuli e Uganda. Bw'aba tabulabye abulye mukazi we ye tukidibe yitinge mukyala we agambe munnange we wange teyamala gafuwa bamuwa butwa. Kabyanga ajja kuddamu amagezi. Kati Kaweesa akimanyi. Kaweesa ng'aloota ekirooto nga bamunywa omusaayi mu State House, naye nga ye wajja atugamba ADF yetta abantu, naye ng'akirabye mu kirooto nga State House emunywa omusaayi, ng'omusaayi gumuvaamu mungi gukulukuta, naye nga waliwo abagunywa naye nga bali mu State House. Nagamba kiki kino? N'akibulirako abasajja ba Katonda.
naye omusajja wa Katonda naloose ekintu nalabye nga omusayi gunvaamu nzitulukuka naye ADFC ye yagunywedde kyamala mutuukako nakkiriza ekyo ekirooto Kaweesi yakiroota bwe mbagamba nti nnyina ebintu bya Kaweesi nkyogera nkitegeeza otegedde Mukama nsabidde abantu abo babikkula amaaso basome Bayibuli wabula omuntu amusomesa Bayibuli n'alyoka amukyamya nga amuzze eno bw'ati Bayibuli egamba bwe weewola ekimu eky'ekkumi Mukama akuwa omukisa kati ekimu eky'ekkumi oba okiwadde kuki nga weewoze kyewole oba okiwadde kuki ekimu eky'ekkumi mu nsi ey'omu naye bannange muwe ebimu eby'ekkumi by'abasajja tebankuba eccupa kankireke tebankuba eccupa Mukama bawa omukisa gwali eyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire abankuumire ekikulu mu byonna Mukama abasomese temujja kujulirira muntu kubasomesa ate sigamye nti abasumba bamwe tebabasomesa bw'oba olina omusumba genda musumba wakusomese kubanga kyekyo Mukama kye yamuyitira naye ate temukkirizanga emitwe gyammwe okugifuula kasasiro nti buli kye balooze bakisuula omwo Mukama banjagalire nsigadde nze ASP Asiimwe Wile Bible and Politics I sign out.